Yes, alright, katugitandika tembulambalamba. Reverend Thomusuba ku firimu etandise olunaku olwaleero. Ate ye Manyama, Frank Manyama, ebyobugagga akyabiri bukiika. Tumujjukira bulungi. Kyayine munne Hassan Gano original names. So nga temanya gawe mu firimu. Waliwo oluyombo kubanga bw'oba tosobola gula simu etegerekeka toba musajja ategerekeka. Mukazi wattu Vena Bambi ye Rita agaddala naye nga ye akyali mu kubonaabona mukazi wattu n'ennaku ate muwube mujje ne muzzeeri. Okudde wa Sisi Fatima byebintu akyabirembedde. Free Films ye firimu etandise oba company kutuusako firimu etandise olunaku olwaleka tujabe mulambalamba. Free Films Uganda wano wennyini ku YouTube channel okusaba okategedde okakase nti no likinga ate commenting Vena ekitundu ekyokuna gye twolekedde ate njagala tulabe bigwerawa. Nagamba Vena tukuzanyira true love oba life story kati njagala tunyonyoke bulungi ensonga zino. Tuli mu kulaba bye twasembayo okulaba mu kitundu ekyokusatu. Njagala twetegereze ensonga zino. Lwaki tukulaga amaka gano agalimu oluyombo kwegamba agalimu oluyombo olw'okuba nti muzeeyi yafa abaana bano baagala kugabana bya busika soka nga yo mulenzi ali ku kkubo ddala abawala bali ku kkubo ddala ate at the same time ne tukulaga Vena oba mwana mwala oli ali mu nnyika etagambika. Njagala tunyonyoke bulungi story eno tulabe wajje bigwera. It's me boy Vijay Joske kuzio 7583 munyago yagala okujeninga group zaffe ate mwana twabeera updates ku buli filimu efulumye Kinayuganda oba Nigeria abeera Vijay Joske yo mpeza ka message mu inbox. Kati munnange script ya mwana mwala Viola Nachidde kati ono yabuuza blazo we namugamba singa wano watundibwa mazima gennyini nga wano wensibuka ewaka kati we tutundawo kitegeeza gwe kyoba omanya nti nno okutunda ewaka bajjajjaffe oba bakitaffe bwe babeeranga n'amaka bayagalanga nnyo baagulanga amataka nga babeeko n'ensibuko y'ekika kyabwe. Kingawo n'agamba nti no legacy bino twabiraba ensonga lwaki ni mu kunnyonnyola ebintu bino nti no waliwo kye tuyita legacy. Omuzadde asobola okubeera nga aguze ettaka lye ng'ayagala abaana be babeere nga basibukaawo okugeza nti no munaye ŋŋenda wa Kalule osegedde ekintu ekyo nga Kalule alina waasibuka ku kitundu ekyo Kalule bamumanyi nga alina ettaka nti Kalule ne waaba avuddewo abaana be basigalawo ng'ettaka lye likyaliwo erinnya lye lisigalawo. Naye ate ebiseera ebisinga abaana we bafiirwa abazadde badda mu kulowooleza mu ttaka lyabwe lye baaleka balitunde awo baveewo. Kitegeeza ki nti olwo baba baagala kusaanyaawo erinnya ly'Obwakalule. Kati ye mwana mulenzi Devi yasazeewo afunze bano abawala abato kubanga y'omukulu yakalambidde omukulu yaganyemu naye ebibuuzo bamubuuza ndaba bimumyusizza nga tannakubwa agamba kyonna ekize oba kutunda wano ye kwegamba amagezi gaalina amatono mangi mu mutwe gwo gagamugamba nti nuweba bakutunda n'ennyumba ey'obusika oba ennyumba ey'amaka bagitunde naye ng'ate era ofunira wotandikira mu yamanya ekintu kimu nti no singa batunda wano omuntu agenda kufuna entandikwa ya zibinensi adde eri akola ezibinensi ye kwegamba obulamu butambule. Ebiseera bisinga tuba tubala ekiddako tuyinza okulemererwa okubala negativities oba failures ne tutunuulira ku success oba ebiyitamu simplicity of the matter ne twerabira nti no waliwo difficulties. Kati obanga onakola ekintu kyonna sooka obale nti nno kyengenda okukola kirina ebirungi kino na kino naye kirimu bibi ki besti njagala oyige bulungi wano ye ogenda kutandika business sooka obale nnungi bweti ne bweti naye bibi ki byengenda okusanga. Kati omala okubalansinga eryato osalewo ekyokola naye okumala gagenda mu kintu bbira mupango mukwano gwange oyinza okutomera. Kati ate ye Devi kyatalaba yalaba nga wano singa batundawo agenda kuteeka amaanyi mu bizinensi ze era bagenda kulakula talowoozayo failure egwerawa. Kati ya akonjera oli sister waabwe omukulu nti yamanyi we wano talowooza kufumbirwa ne kati mwe mubanga muli ku saidi yange tujja kumuwangula. Devi bino kyabaze kibatuuzaawa yensi yaffe mwana tukatugitandise mulambalamba tuvuddeyo gye twasembeyo okulaba mu katundu kali akagwerako emabega ak'okusatu katugirabe. Kati Manyama abaali wano
eddeno mu film Frank Mugisha original names wano n'omuwalume gwe era yazza kutemu nsawo ngaaye namulwa kuba munange abasajja abamu bagenda okwata mu nsawo we batyo abatakutte ssente munange abakuuma byamabye bikwatirawo singa biba byagala okuva mu mbeera kati aba ayitaayita si kwe kusanga ate Martha Mukisa gwe kiki kisiraani gwe ono ex we gonkubira ompitaani no ina amagezi abasajja abavuwaawo akuba essimu amanya ogajjawa gwe kyoba omanya nze bikwatako sikyayagala kumanya gwe lwaki onemeza kiki yogera naawe bulungi abasajja ababbula ono omwana alina amagezi mwagadde labayo muŋambire kanyinyonnyole bulungi mubutuufu amazima gennyini nkubeze muyange tagikwata oyo talina kyaŋŋamba gonkubira amasimu wagigula gwe yagigula masa amazima gennyini wankyawa bubi neraba akaninkini akakyayo oguninkini gwe laavu giraba edduka ono omutumbaavu yanimba nafuula omutaafu kwegamba tategeerako ddala musimanyi mugagga okukakana nga kiri mwana ono ye amukakasizza lunye mu Luganda budde bwa misana yamukyawa mazima ddala lwaki tokwata simu yange mazima gennyini masa wakiri nkwata tunyonyo oŋŋambe ki olinayo ekyamagezi kyosobola okwogera gwe naawe wenkuba n'ogifuula biza amazima gennyini gwe kyoba omanya singa okimanyi n'okimanya nti essimu eyiyo terina kuba ku yange wandibadde abivaako dda naye mwavu tebakyamuwabudde ne kati omwavu taba muntu musiru obuntu bubaawa sooka olabe essimu gye nina olabe ne mapeesa gye nalina biri ebiseera ngenda kagera yessimu ngenda kugula nafuna abagigula olaba ono nze tolina naawe kyoŋŋamba tosaanye nakwogera na muwala yenna yadde yakavubuka gundi gwe nsirikidde bingi tonnemezaamu nawe mwogere ng'abantu wama mugambeko nkusonyiwa kuki nga nkusonyiwa muki negwe omanyi siri ono kamuwa nange nabagamba abakyala balina amaanyi nga muwakana akuba oluyise buno atambula n'agenda nga womanyi nti ow'amaanyi kirimanyi akugunze so teetaaga tambaala olaba oyo fala yaddaawo n'anfumba musimanyi balina kuse omanyi okumusanga nga mupangisa ku nnyumba ezaffe naawe nati omwavu aba muntu ate abo baba n'omukwano abo bamanyi n'entabula yase kino kikwano kye kizeemu kimunamuko ku magezi oba oliawo abaavu just tebaba baavu gibazibuzeemu katono kati yedde no ne devi obwongo bwabwe buli mu bracket eja emu era gwetegeeza abantu abatambula bonna manyi olugero mbulya gwoyita naye nkubuulira empisa ze kwezaava kwegamba gw'omubuulyabuulizi gwayita naye ne bakubuulira empisa z'oyo gwe batagambye okusinziira ku munne main bracket eba yemu era otegeera nti oli waabaako mmonta n'oli kati bano bafalasika ababiri abayaye mwana baagala sente zaabwe kati obuzibu bwe buli olaayijjukira nga nagenda nembeewola manyama yeewola sente n'abalira gwe tosobola kola mu nsawo zaataliiwe ate nga netaliiwe abalira ku ttaka ly'omugenzi naye ng'ate omugenzi naye wegamba omusika w'omugenzi bizinensi yagigoba kati wulire ennaku mwana webereremu agwe kabulaza sina kyesigambi mwanyi ebyaddala mwanyina ze mulemezaamu omukazi mwana alemeza simanyi bina babeezaako kati omanyi kye tuba tulina okukola tubikwate sirole abo abakubanja tusoke tubeewe tubalye ewabwe tuddamu etulabika ebyo bigenda empola tutegera naye mwana byewaka nno bigenda siro bagundi bankubira ku biro mwana batuuziza mu meeting awo bagamba bankubira ku biro obusimu bangamba nti no mwana singa bambuulirira muli ndowooza amanyi mwanyina gajabbi kutula ze tukikwate ewa tukirye mpola mwana naye siso ye ajja kikutula laba kabulaza nti yokubeera nga
Kirimu bino like omukwasa akajjanja sistawo. Basi luli yamugamba namutuze namugireyo akambe n'atya naye kati obwavu ke bumulinnye ku nkoona. Zibe kiyo kiri. Awulira nga sister ayagala kwasa nnyondo. Omuntu alina kusera. Andi kati obuziwe buli. Ofuna omugagga. Funayo omuntu gw'ogenda nayiba n'aba estates aba amataka abantu we batyo. Watuukawo wali eri ng'alina zibando ng'alabika ssente. Awo ayisiisa ayinza okukkiriza mwana. Kati gw'ogenda nga bw'oli abakazi bawulira ssente gagga ng'alina ssente bwe kyobumanya pulaani ebyennyonda ebiba byaganye balina okubiteeka mu sayansi bafuneyo kwegamba azirabika oba kino kye baba bambaza lwakuba kipangisa mugagga kimanya kirafika ssente naye kipangisa siisa akimanye awo wabaawo embooka awo kubanga mwana okimanyi kyoyogedde kyamakulu nga nkubamu ebituli lwakuba nti alaba nti alika ndabamu mwana holozi just lwakuba nti ino mwana amanyi nnyo faanana akasente tufuneyo omuyayi ng'afaanana amaja tulaba ate nzingindamuku gwe omugaga nze muyina ono gwolaba talina ssente naye baabagagga abayinako connection kati oba bamugasa ki annanga ate nawe nawe weetaaga okubala kwega tolina ssente naye olina connection z'abagagga adde mpitayita ne wabaawo omwana agamba omanyi nange njaga nnyo temu omugamba yagambye nabula nkizudde leero abagagga tebalina magezi naye ng'akyogera talina ssente kwegamba bali tebalina magezi kyokka nga baasobola okufunayo ekyanoonya kwegamba bakozesa butsiru abagagga ku butsiru we bajja ssente oba kati nemanyama alina connection z'abagagga yaddeyo takola ki tayinamu katugenderaawo tuli mukulaba vena katundu mwana twakokuna Uganda yaffe Uganda zaabu okuddako eno bambi ewa mukazi wattu vena tujjukira tino mu bitundu biri ebyasembayo emabega bamugoba mu nnyumba yali amanyi nga eriko balandi road naye nga ne balandi road bennyini beetaaga buyambi bakireereesi nange omutuufu eyajja nga yagala olongoosa enju ye n'amugoba kati manyama ne munne Devi baba batambula agenda okulaba omukazi ono jukira obugoye bwebo bambi kyebase namu kikazi kyatu budde bwa misana owaye gwe neta mukama wange gwe yekanga manyi okubanga saa bino oli mu nnyumba y'omuntu bakufubuuta adamayira ndirodi wawa nazze omugamba gwe nali nkulabyeko sikujjukira manyi obwavu bulaba edduka nga bwakulinnye ku mutwe nembeera nga ebirowoozo nga bikuli ku nnooni osobola kujjukira bantu ono yennyeka ennyini namulaba totunda nga mukama wange nzitunze ennyaanya naye munange zonna zagwa oyo gwolaba yataasa obulamu bwange tubijjukira mu kitundu ekyasookera ddala manyama baali baagala mutwe gwe si gwe munenenene akatwe akatono kali mu mirikwesi kati ogwono baali bagwagala naye ono n'amukweka twabira mu kitundu ekyasooka manyi byokola mu bulungi oba ekisa kyokolera omuntu kisobola okuddiza mu kusasula mubuuza ki ekyabaawo amunange ennyumba bagingobamu balandiro ne bantwalako ennyaanya kapito ne bamutwala baaba oyinza olowooza nti balina ebizibu kabulaza okimanyi oyinza olowooza olina ebizibu naye ng'abantu balina agazibu weebityo mwana ensi bwetyo ono nno ali ku budde ayagala kgenda tuli wano naffe tuyiriba ano tuyiriba mwana tulina ebizibu ebitukutte waggulu ne wansi kati laba ono kati yamubuuza omulimu gwakola mukazi wattu ayoleza ngoye kufuna kyakulya baafu 8 oyo gwolaba oba oyinamu ebbaafu nga 8 nga ziwera muwaayoze ekizibu kye si ssente kati tomuwa ekyokulya amawolu agoleza baafu 6 emmere eyo kya baafu 8 ennaku giraba edduka nange yamwebuuza agamba omwana oyo talina famire yadde nange ndaba emyaka mito naye eya famire ye tetubimanyiko naye omuntu abonaabona talina abantu be kwegamba talina yadde kyakulya n'amubuuza ddi lwe yasembayo okulya mazima ge nnaku 3 emabega takyafuna bamwoleza bamugamba kwoza omwana
tukoze tutya asulawa kamange nange wano wensula bamanyi okungoba nawe mbabaza nga tebaliiwo abazimba nga ne bakoba banagimaliza nga ddawa ndi nawe katikati tuba tugende tugane katika blaza tumukoledde kyono twandi muyambi negwe wasigana oyagala nawe oli bubi kimanyi oyagala oyamba naye oliyala kimanyi ne at least nze nina wensula ajja okwerabira nti siisi yamugoba aliwo kalembereza kono omuyayi kuva ku makiro mulabira dafaanana njala yenyi basi ovanga ku muntu oyiza omulala n'ogambirawo ono ye n'erinnya line waatali ngamba ye madamu nanjala njala emulinnye bambi mukazi watu naga mwana ffe twandigeze ntweyiya byaffe gamba omwana omanyi sobola kuleka mukazi ono yataasa obulamu kimanyi naffe tukyeyiya mwana tutambule butambuzi tugendega naye abamuliira time nkuwayo mmeka munana mukama wange nguli akakomando nja kuba mmaze mukazi watu ayagala kimu kakomando kuba tuli mu bwangu nga munaye tuli mu bwangu nobe nakusangawo nze wano wembeera just okujjako bana bagimaliriza nina okunoonya ekifuluku ekirala ne wano wewaka manyamanga akwata mu walume bikenga ajjayo ku mpapula wana namuwa nayi webale nnyo webale ddala tunaze bigere enkole ntya mukama akuwa omukisa akuddizeewo ntufu mpadde nnyingi zino zoolaba ngenda kuliirako ennaku eziwe yizitya nsobola okulyako ennaku nga 3 leero kakomando enkya muwogo luli kindaazi baba tuve wano zijja mumala tumwongera wano webale munange webayire ddala bamuwadde 12 bambi at least yazimuyisa mu nnaku kati nosaasira afuna omutwalo ng'akaaba ng'agamba wakiri singa nfuna y'etaano n'afuna etaano singa nfuna 2 kati oluvannyuma baleese omugagga naye ndaba gyompisa wafunda ate n'omulenzi atandise omwekengera saagala bufunda buno oli mwanyinaze bumanyi gwe kyoba omanyi gye tugenda wali safe gwe ekikulu kyakuba na ssente naye bukolido buno abagaga tebutera tuyisa bulungi oyinza okunyigira banikubufu abaali bawa wano tutandise okulambuza ewaffe tugendere ku mulamwa olaba gwe kasitoze ne ssente ekyo kiwedde kale tugende naye kulembera okyukira ku supiidi ng'omugagga anoonya waakwata leka gwe naye ebintu by'okuba ng'omugagga yakulembedde ako kakodyo ogenda n'omuntu gw'otategeera bulungi akiri akulembere leka gwe olaba kyuka supiidi bwati mangu nga onoonyawo okwata kyekimukyusa supiidi naye obuzibu oyinza okukulemberanga mu maaso banne gye bali olukukangamu nga yakukabba emabega mugagga yagamba leka gwe n'amulambuza era kukaka n'amuleese ku lujja oba ku nnyumba ku maka omugenzi ge yabalekera amuyita mwanyinaze wuyuwuyu mwanyina ati manyi kino ekintu kyawe kikabulaaza kirina kwegamba oba kyamira ze simanyi kati ngajja Devi sanso okulaba mwana siisi kyekigenda mu maaso olaba kati gwentambula naye kati babuvunaanyizibwa bembeera nabo waliwo ensonga ezogaaya musiisi kati olaba otya ogiragira tuyanga tulina etutudde wano etulabika nga mwana akiri tubigaayamu gamba kati ng'ayita masituula ne baba kisiisi kiyina ebita alo yo munange egenda mu maaso naye nga best nkusaba osoke olikinge essaawa eno yenyini likinga katikate firimu eno yabyakuyiga olugero lwabuliwo okwegamba olugero true story ebyaddala kati munange tutayigire ku balala be bayitamu nagamba ebintu webiti firimu tuziwa ekitiibwa kyazo olw'ensonga tizituwa stories ne zituwa ne solutions ku bizibu ebimu
ate wo kasanga nga kasiikeko nga vijja akakuttemu asobola okalunga nassaamu ku bulungo otegedde nekiri ebuziba yensonga lwaki kati oli waagamba nti no ate olwedde eri mu Luganda ate ogyogerere kati gwe wuliriza olabe osirika ojja kumanya lwaki tuziddamu naye nga ne ku original weekali ku channel yaffe eno yennyini Free Films Uganda YouTube channel subscribing obanga tokikolanga olaikinge tubereke nga tugenda mu maaso ka sharing tege comment section obeere ng'osaayo kyotaddeyo egenda mu maaso kati tugire mukango mu Uganda kati kabulazi oba bulijja ajja boogeranga batya naye ku lunaze boogerenga ba Luganda banage nabaddeko eyo kubanga abadde eyo n'abirowoozalowoozaamu ku mbeera yonna gye tubadde yala mwana embeera gye babadde bayitamu waneeno ne siisi beetwala bw'okwerabako babakaba nango kyokka nga ba Luganda gamba ebyaŋŋambagambako naye nawe ogamba okusinziira ku ye ku byawulirira mu bazadde senga byamugamba n'enviiri zino mubadde muzinangira nnyo kati zo nazikoze eki nazimwamuddeko nazisumuludde teyasaze naye nga yasumuludde tandika nakusumulula okusala bwe kuddako takyayagala kuba munaye omuntu asiba enviiri aba tazisazeeko kitegeeza ajja kuddamu azisibe naga kati siisi ebyadda njagala tuwuliziganye kwegamba tukakkane bulungi ensonga zino tuzigayeemu ng'abooluganda abuuza ekituufu kiki ekikyo sikitanabitegeera ono ayina struggle zekyasinza omuteeka ku nninga butuufu nina wenkunyenya wesiteekeddwa ate naawe nkimanyi olina ebizibu byoyitamu siisi naye bijja kuggwa amuzizaamu essuubi ekyagadde kitandise okwogera ng'ekitegeera kati oyogolanga atandika omwanjula ebitiibwa olaba waggula eri ewansereko oyo yatwalawo badde simumanyi naye nga mugaga wa ku kitundu nekyeyamaani amumanyi yakyusaamu emikwano kati atambula n'abantu babivunaanyizibwa ayina ensonga gyagala okwanjula naye asooka giyita Kenya kati yamugamba ono ndeese buloka w'amataka nnyumba ebintu bino abitegeera kyeyamaani amumanyi kwegamba ensonga zaffe zine tubanga tuzimutuuzizzaamu ekyaddala asobola okulabikanga azitereeza era byebigere bino kyekimuleesezza omukulu ono gereko naye owulire ku ndowooza y'aba kati sooka oyogereko noono owulire ku ndowooza y'abantu abasummuseemu abalina experience mu mataka nooza ensonga zino zitegeera siisi kati ye muguzi w'amataka era kati gwe ekyo kirowoozezzaako otya ekyokuba nti muguzi w'amataka oba gyatandikidde siisi tabitegedde nze mbadde nkyali ku mulamwa nkyusiza mu bukyusa n'omulamwa nguliko kubanga naawe okimanyi n'ebintwala sipiidi kwegamba singa ensonga zino tuzoogeramu ate mugane Devi mbadde mmanyi olinamu ku magezi nga bino ebintu wabyesonyiwa buli yasiisi akyakalambidde mutuufu mpadde sikusuubira kudda mu nsonga zezimu nga zoŋŋamba kubanga wagenda noŋŋamba oteredde kati munaye kati n'emikwano olina gitegeerekeka endowooza amagezi gazze kikuba kisiisi sisazikuulako omukulu akatebe tekakyateredde nga mutuufu sibitegedde oba oyongere kunnyonnyola oba nyinza okwogera ebyensimatu olaba siisi enkyukakyuka yoogirabe abantu bentambula nabo kategedde akantu ako no siisi olaba tukole bwe tuti ensonga gyendeeta ku mmeeza si kivve baasi ensonga y'amataka eyo okutunda ettaka eryo si kivve naye obuzibu buli mu nkwatagana kuba kati baba bakwataganye bulungi bintu ne babijjawo ne basiga nga bali fiiti akataka ako ke kabaleetedde kwegamba enkaayana yateesa ono omukulu ye engeri gyazze awulirizibwa munaye lubaale w'omulamu engeri gy'atasamirirwa taata ndowooza otandikire wenkomye ensonga ziizo yemwanyinaze kati mukulu taata simanyi tugenda kwogera ku byakutunda ttaka nga babadde agamba gwe otuwabulamu otya kati munaye najjako obuwaanyi boogere nga amulaba
Simbadde siwambadde nti byako. Ulira omugagga. Buno obuntu tubwambala just kubayisa mu maaso naye just enfufu mwe tujjidde. Beera abo so kati amaaso g'abagagga enfufu zibatawaanya nnyo. Naye buli omubeera aba family. Baasi kati n'atandika ensonga. Usinga n'abazadde bamwe babaleka. Kati obukulu ng'ayanja ensonga. Naye buli mbeera ba family. Uko mu ttaka lya Muzeeyi Buwembo. Kati nga muwe example. Muzeeyi Buwembo namwe n'abaana be babadde mu mbeera zammwe zezimu. Twamaze okubataawo. Ne kati bo nze yabituddemu. Ne tubataawuluza kati mu ngeri ennungi. Lindako. Buwembo ne yakafa. Buwembo simanyi. Ono eyakafa. Ono eyafa nene ekyengulu wali eri. Nagamba ye oyo yennyini. Kati munnange ebizibu ebimu ebibadde ku baana ba Buwembo ne tubitereeza. Kati byebigere bino nti nange nzije ate tulabike nga tutereeza ebyammwe. Tulaba firimu yaffe bagiyita Vena Katundu Kakuna. It's your boy VJ Joske. Kati munaye nga amugamba nti abato bwe mubanga muli awo nga muli muyina sikando z'ettaka temusobola kubaako bye mukola nga mmwe. Bazadde babo. Kati nze kye nakola kwe kufuna abazadde. Abaana ne bagenda buli. Era ng'ebintu bino tusobola biyingizaamu abazadde abaana ne tugenda ne tubawa akatundu buli omu n'afuna paati ye. Kati obukakkamu bwe buli. Kwegamba ne tulekawo ennyumba enkulu. Kati obukakkamu bwe buli abaana balyoke. Kyovula banjagala emirembe egiri eri mu baana ba Muzeeyi Buwembo n'ewammwe gijje. Ate gwe mukulu. Lungi. Sikijja kuba kirungi. Kati omukulu ono azze kugula ttaka naye watuuse nga waliwo enkaayana kati n'asooka ajjayo imbwa abalage embeera ennungi ekirungi ekiri mu kutunda. Kati ono Devi ye abadde tafaayo ku maka gano amakulu ngalowooza nti nago geetaaga ottunda. Kati ono kyali mu kumenyawo essaawa zino wakiri siisa alaba amakulu buli omu bamuwe ekitundu kye. Kiringa banagamba Uganda bagitunde buli omu bamuwe sente zagende. Kati n'ettaka lya Muzeeyi Devyagala balitutunde buli omu bamuwe zizakole ki anobe. Kati bino bye mukoonagana we tubanga tutunze David afuna akatundu ke. Mukulu ensonga nziwulidde. Babadde bakuleeta bakugambye nti wojja wa. Pozi bakugambye nojjawa. Ettaka lino bangambye ya Muzeeyi Buwembo. Ettaka lya Buwembo gwe yakoogerako. Oli wakyama. Mukulu taata. Seba avuga egy'okutte wakyamu dda wano. Nga bw'owulira nti yali Sembatya. Omukulu wa wano bali bamuyita Sembatya so si Buwembo. Ettaka lya mwami Sembatya. Kati erya Sembatya baba litya. Ayagala emirembe mu. Kati abayagala Yesu niwe. Basi. Teritundibwa. Ettaka ly'omugenzi Sembatya tebalitunda tebali ekikabeere mwana kabeere muziku kakibeere kisiisa akaze siisa akapye. Ekikulu ky'omugenzi Sembatya ayagala ettaka lye libeerewo abaana bakule bafune ebyabwe bagende nga babyekoleredde embeera weegaana akomewo. Kati taata mukulu amagezi g'otuwa wano tebijja kukola. Abwete bageze ekitundu bana kibadde kyakola ate katusinkane mu kitundu ekyokutana nakyo kyafulumye edda ono wennyini ku kyano nagamba onyiga mu kafaananyi ka kyano ate okulabika ng'olaba paati endala zonna zibaawo awo wansi kubanga oba otuukidde eddala ku kyano zonna oba ozifuna. It's me your boy VJ Joske. A video of more value, the value created by both you and me. Ate mwanattu ate kafirimu kaffe bwe katwe kagenza okuva mu bannaffe abafuri films kugamba ndino subscribing obanga tokikolanga liking o commenting ensonga zibeere nga tezitambula nnyo malidadi sana. Babadde abazanyi bo anti Vena Erita Nakalema Mase Priska Devio Musama Hassan Denwe Franka Mugisha omuguzi Ivan Setamu Viola Yehajat Fatina katsinkane mu kitundu kiddaka Joske.